bikiba kyamu kiremese bwoba tokiremeseza tokyenyigiramu atonyonyola abantu obukyamu bwakyo kati muganda wange tuli wano ba intani abaana bamaze okumala okusoma obwa dokita abalina okugenda okola teaching practice medical practice n'ebirala internship tebasobola kuteekebwa mu malwaliro kubanga batugamba tewali ssente kiteezi okugirolocatinga apparently bakito balemesa omulimu okugenda maaso lwa biliyoni 6 ne buli lutuula lwa parliament balutuuza ebiliyoni 5 biliyoni 5 ze miliyoni 15 buli lutuula babaliridde ebiliyoni 20 entuula 4 okuteesa ki ekyenjawulo ffe tulowooza nti bwe wabanga tewali sente zimala sente zikole ebintu ebigenda okuyamba abantu mu kifo ky'okugenda eggulu gamba nti olunaku lwa leero ensonga ezirina okuteesebwa mu paliamenti zonna zibereza northern uganda oyinza nokiwa entuula eziwerako tewali sente zo spendinga ababaka basasulwa bagulirwa emmotoka mpya bafuna omusaala mupya naye kakati wano tyatoba ddala wensi eyogenda eggulu ate era noteekawo n'emmotoka ate ngobadde n'amafuta kwegamba ate bimakinga sense kale ekyo nga tuyita mu honorable Ssenyonyi twakiwakanya tuli basanyufu nti n'abantu bangi nnyo n'abakulembeze bangi nnyo bakanya naffe era nekikiriziganyizibwako naye nga bwe nkugambye nti nakyemalira ayingira buli wamu ate si mu bibiina by'abyabufuzi byokka tulina okuandastandinga n'abantu baffe ne bategeera nti bwe muba mufugibwa omuntu n'akyemalira ayingira mu madiini n'abaawulamu oli musiraamu kyenjogerako kitegeera ewaffe mu bakatuliki bwekityo bwe kiri mu balokole n'ewalala yonna nayingira mu bibiina by'obwegasi oba muli ba bodaboda oba muli basomesa oba muli basawo oba muli bayimbi oba muli institution ya bukulembeze bwa nnono buli wamu ayingirawo n'abayuzayuza okize kirabya mu bibiina by'obufuzi kyekyali mu DP kyekyali mu UPC kyekyali mu FDC newaffe kyaleeta akozesa ki sente kubanga tewabula ba politician bali wiringi kuwaayo emyoyo gyabwe ngeri ewaffe bwe kiri bannaffe abasinga okwolereza ffe okugaana ogenda eggulu ate bwe baali bakyali mu bukulembeze nga bakyalina obwesigwa bwaffe ate bwe bakulemberanga okwediima okuyingira mu paliamenti olw'okuwamba abantu baffe ensonga yemu okuwamba abantu baffe abamu bali kitali abalala bababuzawo tetumanyi bwe kiri yensonga yemu kwekwasa obutabawo sente okulaba nti mu malwaliro osanga ng'omusawo omu alina okukola ku bantu ng'ebikumi 3 ate ng'abaana baffe gye bali basomye naye ogamba tetusobola badiployinga abantu baffe batokomosa ekiteezi lwa busente obwanditeekeddwawo ne bakola waste management system entuufu oba bwakiri ne barelocatinga kasasiro oyo naye ebikyamu byonna nga beŋŋambye timusobola okukaanya bulungi nnyo ng'aba opposition ate ng'aba opposition kubanga balala tugamba tuli ba opposition naye nga tubeera opposition then position h4 si ba opposition ba opposition bebo kubanga nakyemalira bbi obululu ate mudde abantu awambye abalala negwe kubanga asobola okuwa minisita n'akuyita n'akufuula minisita okulembera kibiina kya opposition ozobalaba bannaffe bwatuukayo n'alaba nakyemali asobola okundifendinga nakola ebikyamu ebitakkirizibwa n'ekibiina ekyamusindikayo byekiwakanya naye kubanga wa opposition nasigala bwati kuba nakyemali asigala amufacilitatinga so yes ekikyamu tetukkiriziganya nakyo bwe tuba tetusobola kistopinga wakiri tetubeera part of it tetwekyanyigiramu. President Kyagulanyi oli mumativu ne performance ya parliament naddala mu kiseera kino nga golina leading opposition parliament kijoyogerako eggwanga Uganda ndi mumativu nti babbi ndi mumativu nti parliament is a crime scene Anita Among alina kubeera luzira ne banne bonna ekyo ndi mumativu nti parliament yaffe ekoze wadisi ku mulundi guno kyongedde okweraga mu bantu nti parliament yaffe
si just abali mu ruling party ne nabo abali mu bibiina ebya opposition nabo abamu bakozesebwa ekyo ndi mumativu n'amaanyi ge tutaddewo ne bwe tugezezaako amazima amatuufu sijja kugamba nti ndi mumativu nedda mba nimbye siri mumativu tukoze kye tusobola tukyakola kye tusobola but this is work in progress kugambye bw'oba olwana ne dictator olwana na buli kitongole olwana na police olwana ne Bank of Uganda olwana ne parliament olwana na buli muntu so ku mulundi guno walaba era bamanyi nti tulina ababaka ba parliament nakyogerako gye buvuddeko tulina ababaka ba parliament bangi ba NUP naye nga bakolera Museveni abantu ne beka bani abo ne mbagamba mu kiwobodde okyasobola okumbuuza nti bani abo nziramu waliwo abamu bwe tulaba bwe nkugamba nti nyina tulina ababaka ba parliament nga bagenda mu parliament nga ba NUP era buli wajja agamba ndi wa NUP naye nga bakolera nakyemalira bakolera Museveni kikyakukanga kati osobola okumbuuza nti bani abo tobalaba ayagala kugamba ye so waliwo ekineewuunyisa President Kyagulanyi nti abali ku ludda luno l'opposition be basinze okumalamu amaanyi oba abali mu government. See, I'm not a crier. Sijagamba nti bankoze binya aba opposition. Abaana bakoze omulimu gw'amaanyi nyo and I must salute them. Bajoyere Ssenyonyi Bazaake Bamuwanga Kivumbi Banamboze bakoze omulimu omulungi. They stand and speak. Bamuwada nku nyingi ne bannaffe abamu batandika bulungi nkugambye naffe abamu batandika bulungi ne bagenda mpola nga basebengerera paka omwera payo nze ndi kino nze ndi kino abala tuze tubalabira mu bikolwa byabwe so bangi bakoze bulungi ne bangi batutunze bangi batuliddemu olukwe naye era nakyogerako neŋŋamba bangi mujja balaba naye mujja balabira ku bikolwa byabwe kyetukola tetugwamu maanyi kuba dictator ayagala tumalamu maanyi ayagala akolage nti nsobola n'okujja ewuwo n'engula gw'osinga okuwa ekitiibwa nsobola okugula munnoowo w'oku lusegere nsobola okugula oyo gwe wakola naye nsobola akulaze nti asobola okugula anybody kyova olaba nziramu okuwa amaanyi abantu sibagambangako nti twesige ba politician wesige gwe weebereremu. The solution is revolution. That is the answer. NUP is a platform for leaders. Bwe tunafuna eddembe lyaffe omuntu atuliddemu olukwe tuba tusobola omugoba ne tuleeta agenda okukola ebintu abantu bye baagala naye kati saawa zino Museveni agezaako okulaga nti nsobola okukozesa gwe gw'olonze n'akufaananyanga mmwe abali b'enguzi ate nga tosobola kumugjawo wadde etteeka likuwa obuyinza nze nsobola okusalawo etteeka ne litakola oza okiraba kati ojja kutuuka ekiseera ng'osanga aba opposition oba bagamba aba opposition naye nga batambula n'amagye ge gabakuuma wali aba opposition abagamba aba opposition nga batambula n'amagye ge gabakuuma. You get my point? So ekyo nkigamba abantu tusobola okubeera ffenna singa byali byasigala bya bantu feno feka kyandibadde dangerous. Nayogeddeko ku Dr. Besigye nengamba I respect that man kubanga ayise mbingi nnyo naye ate nemunenyaako kimu oba oliawo nze kyenjawukanamuko naye ti Dr. Besigye oba oliawo singa yavaayo n'alabisa abo abantu nga bukyali oba oliawo kyandibadde kyanjawulo. He is a man I respect tusinkana netwogera naye ng'omukulembeze ng'akubulya n'agamba no Bobby gyendi gyojja naye bwoliwo otuuka ekiseera ng'oli mu NEC National Executive Committee olukiiko olw'okuntiko lw'ekibiina naye ng'otunulaba otunoga oba kati wannani gwenyinza okugamba ekyamu nga taliiwo naŋŋamba bwekityo bwe kibeera abadictator bwe batyo batambula. So okulaba nti holdings a fort ng'alwana ne dictator naye nga dictator akozesa ate abo abanyigirizibwa abamu okusigala ng'anyigiriza abalala kibadde kyabulabe naye
nze nendowooza nti ate nze nyina kubeera different ntya nze nyina okugambirawo nze nyina okubeera namwatulira koze no program bagita namwatulira oyina okubeera namwatulira mu nsonga eno kubanga bw'otobeera namwatulira naawe abantu tebajja kutegeera ontegeera kyeŋŋamba oyinza okubeera ne waiswa wano nga mutambula mwogera ekintu kyekimu naye ate dictator ng'amukozesa kati olina omugamba kyali wange waiswa twagamba abantu twabagamba bino ate ngandaba otambula booti onobo segona ayina enjogera gye yagambanga nti abantu bwe bagamba nti oli mutamiivu ate tutambula ng'otagala kubanga ojja kuba okonfaminga abantu kyeboogera ebigambo ebyo kansabe ffenna biddemu bituvugiremu mu matu bupya ffenna bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo President Kyagulanyi oli musajja atayagalira ddala kuwulira nakukolagana nabali banguze nzijukira mu kalulu ka 2021 olina wagambira nti bagenda kujja babagule babawa obusente naye mubulye wali bagamba kulya ki kankiteeke mu context. Yes. Museveni ajja ku kyalo n'asanga abanaku bayavuwazza n'ateekawo ebitole by'emmere ne bajja nga baagala kulya ku mmere n'ateekawo abayimbi abantu be basasulira omutwalo n'abateekawo ku bwerere era abantu ne bajja ne bakola ki ne banyumirwa n'agenda ng'agaba ssente. Yes. Nze nyiza okuba nyina ekyokulya nejja kusanga omuntu ng'agenda yeyogeza mu kkubo yekaaga awaaye kasita balidde ekyemisana ekyegulo ne batali bebamanyi yembeera abantu baffe gye balimu. Kati omuntu ng'oyo bw'alaba nabbanja ng'abasimbisiza layini abaaye prime minister bawa ku ssente 5 bamutwala tasobola batasimba layini kwefunira ku ezo kubanga era abasimba layini awo bw'omala bwe bavaawo bogenda ali abalonze mu 7 bayinza obutawera ababiri oba basatu. So yes nkiddamu nti abantu baffe abaavu sente zammwe bajja zireeta bazibateekeko ebiseera ebimu bwe baba basimba layini nga bagenda bagaba bugabi zakyeyononere. That is your money as people. Naye totunda mwoyo gwo totunda mwoyo gwo tokola kikyamu kubanga balese 15 kubanga balese omutwalo asobola zeewale naye ndi mukwogera ne bannayuganda omuli bannayuganda emiliyoni 21 million people olunaku tebakola nusu kasanvu oba ontegeera kigamba nkufuna bulungi kasanvu tosobola akalyako kyanca kyamisana na kyaggulu. In fact tosobola akalyako kyamisana na kyaggulu. In fact tosobola akalyako kyamisana kigumivu naye omuntu takaweza olunaku. Kati abanabyafuzi lwe bayiseewo bagenda bakuba endongo bagaba mutwalo tosobola mugamba nti tukwata mutwalo ogwo yengeri yemu. Kati kambere more realistic. Yes. Tuva mu kalulu nga tuwangudde naye nga batubbi waliwo ebibuuzo bibiri tusindike ba MP mu parliament watu ecyange tetugenda mu parliament emirimu gisitolinge. I understood nti tulina ba MP bangi nnyo omu okuba posta yeewola na bwewozi omulala talina wasula omulala takola ki. So sikalubiriza bantu kubanga imaani zaffe tezenkanankana. Imaani yange levo ndala kuya munange ate njagala buli omu akole kyasobola. Tuvola twatula ne bannaffe ne tugamba no tubasindike mu parliament. 1 tebajja kuba cost but 2 tuba tugenda kukozesa parliament nga fighting front era tubadde tugezaako era tukyagezaako. Tekisinzira ku namba y'ababaka ba parliament. Omanyi Julius Malemo we South Africa parliament ye South Africa kikumako omuliro so omuliro mbone yako omuliro naye kwegamba etabuka nga ba MP 20 bayina. So twalowooza nti to taking on fight on that platform and I think we have done a good job and we continue to do a good job.
tuyinza okuba tetusobodde kukyusa amateeka naye at least omutwe gw'abantu tugukyusizza ne tugutunuza ku parliament. Edda nga abantu tebamanyi bigenda maaso mu parliament, nga tebamanyi nti bababbira eyo, emisolo bagibabinikirako eyo, essente zirina okukola okubayamba okubatuusako services bazinyagulira eyo. At least now they know. Steps ziba 3 ez'okukyusa obulamu. First kwe kumanya ekizibu, kati bakimanyi bulungi nnyo kubanga babiraba bulijjo. Number 2 kwe kusalawo ekyokukola. Era kye tuli mu bapreachingira abantu nti kyekyokukola kati nti revolution. Buli omu amanye nti bannayuganda balina keera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala kimala. Bannayuganda balina okukeera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala kimala. Bwe mwekyanga ne mugamba ekimala kimala ne bwe mwekyangira wiiki emu yokka bafiringa amanyi gammwe. Kenya mwakirabye baana bato bajenzi bagabe temugenda tusaako musolo ogwo. Ruto teyagustopinze. So bannayuganda balina okukeera ku makya ne beekyanga. Naye kati yeyo message twagala buli omu amanye ti buli omu osobola okuplayinga paati yo, omusomesa ng'omunaddiini gwe munnabyabufuzi kyolina okukola first totunda bantu bo ne botokola bintu birala byonna ne totunda bantu bo kubanga tewali asobola tufuula baddu okujjako ng'akozeseza ffe ng'akozeseza abo abakulembeze kati atuse ne ku level eyagala okutulonderawo abakulembeze abamwakanya. So twagala tupreaching nti buli omu akole kyasobola. Manyi nti ekiseera kijja kutuukawo kyokka tewali akeera ku makya n'awadde nti bannange genzi tugenda kwekalakaasa. Kideveloping out of consciousness nga buli muntu yenna munansi akifiirinze. Njagala okifiiringe mu musolo gwo, njagala okifiiringe mu kyayi gwonywa, njagala okifiiringe mu mafuta gonywa, njagala okifiiringe mu school fees z'osasula. Then buli omu amanye nti changing leadership nekeera ku makya kwekyanga. Then buli omu bw'anaakimala eyo step gye tuliko. Bwe tuva ku step eyo tudda ku step esembayo bagiyita action. Nga Uganda eterera nga teweetaaga okugamba Kyagulanyi nti mutulwanirire nedda naffe tutandika okubeera nga aba South Africa bagambe bataata baffe baatulwanirira. Kuba aba South Africa bagamba bataata baffe babalwanirira, Bamandera babalwanirira, Bawota Sisulu babalwanirira. Ffe kubanga bakadde baffe yes abamu babalimba ne babatemula. Bakadde baffe babajjajja baffe bandibadde egiza aba Museveni ne baatutunda butonzi. Abandizeeko bandibadde bakulu baffe nabo abamu baatya tebalina courage. Abalala ne batutunda, abalala baagala comfort, abalala tebagala buyinza, baagala bitiibwa, baagala comfortable, baagala high life. Kati twesanze nga ffe tulina okukola omulimu gwalina okukolebwa bataata baffe, gwalina okukolebwa abakulu baffe. Kati ffe generation nekikola. Bwe tutakikola abaana be tuzadde tujja kwesanga nga be basiba mu makomera olw'okwogera ekigambo freedom. Gwe bakuba emiggo olw'okugamba lwaki mu kifo ky'okuzimba eddwaliro muzimbye mukomera. Be bajja okuba emiggo nga bagamba nti obwa president bugulina kuba bwansikirano. So tulina okumakinga sure baba kuba emiggo bagikube ffe kikomeko ffe. Abaana baffe betuzadde babereko mu nsi eyeyagaza ate nga naffe tusobola okituukamu kuba naffe tukyali bato. Wakiri mu ze 50s zaffe nga tugamba bannayo omuntu yawona mu 7 kubanga bisoboka. Kenya yali ebaddeko mu mbeera eno ku mulembe gwa Moi ne Raila Odinga bamusibako mukomero okumala emyaka 10. So bikyuka naye tebigenda kukyuka nga miracle. Tewaliyo zi miracle mu nsi. Ze mama wange yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you. What God cannot do through you, forget about it. So buli kyoyagala Katonda akolere ayina kiyisa mu gwe kennyini. So tukirize Katonda tukozese one nga tukirize ekituufu kuba tewali ddiini ewagira bubbi, tewali ddiini ewagira kunyigiriza abantu, tewali ddiini ewagira bulyake, tewali ddiini ewagira nkwe. So tulize ddiini zaffe, tulize n'ennono zaffe. Tewali ggwanga liwagira bubbi, tewali ggwanga liwagira bulyake, tewali ggwanga liwagira nguzi. Tulize n'obuntu, tulize n'amateeka kuba amateeka olwedda agawandiikibwa. Kati ffe nga bannamateeka tuba tukimanyi ti amateeka gonna gawandiikibwa kuyamba abantu for the well-being. Okay.
and development of society. Okay. Bagiyita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo kanzi gye tutandikira. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Weetaaga ttaka oba poloti ebitandikibwako ku bbeeyi y'abamufuna mpola okuva ku $7,000 n'okudda waggulu n'ensonga endala nnyingi ezikwatagana n'okugula awamu n'okutunda ettaka. Century Properties Real Estates Uganda Limited basangibwa Sonde emabega wa Total Petrol Station wamu n'ebusega enansana esseeta n'ekyaluwajjala aba Century Properties tobasubwa. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Junior Jelly. Baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu babegomba olw'ensusu zaabwe ennungi. Amazima gali nti Baby Junior Jelly anyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo. Awummuza teri kweraliikirira. Baby Junior. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Aliyah Junior School. Aliyah Junior School be batadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa abalungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Aliyah Junior School byadde ne boardingi, ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Owange, nina embuuzi yo. Olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold. Namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Vice Chancellor Equator University of Science and Technology, IQUISAT, Professor Muhammad Mpeza, ayita bannayuganda n'abantu mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake ku ttendekero e Masaka mu masomo gano wammanga: Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology, wamu ne Higher Education Access Program ey'omwaka ogumu ekolebwa omuyizi yafuna principal emu mu senior y'omukaaga okusobola okumuyamba okukola diguli gy'aba yeetaaze ku university. Era oyo yenna anaasaba okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake asaliddwako ku tuition fees ebitundu 3 ku buli 100 ku masomo ga Information Technology ne Business. IQUISAT esangibwa wakati mu kibuga Masaka ku Kasijjagirwa Road okuliraana eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital. Kubira Academic Registrar ku 0703 71 29 13 ne 0200 91 16 9 oba ku email address yaabwe admissions@equisat.ac.ug ne website eadmissions@equisat.ac.ug. okwewandiisa kukomekerezebwa nga 15 ogw'omunaana. IQUISAT, enabling human capacity. Wasuze otyo omulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onarafu mwakaba tulatulungi ebirooto wesulirenga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Bagiyita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo Zekayongo Hakim. President Kyagulanyi twagala tutandululeko ku kigere ate tulinnyeko emitala w'amayanja.
Yes. Atuze tulaba President Kyagulanyi nga obeera nnyo emitala w'amayanja bamu ne batuuka n'okugamba nti tova ku nnyonyi obala kaki ebweru eyo weebale nnyo mbala kaki mbala nfuba kuvunza Museveni buli wensobola omuvunza muvunze mulabise ate okuvunza Museveni olowooza weetaaga ki kumuteekako kamera nebyakola n'obiteekako kamera nomala n'ogenda obiraga ensi eyo njagala omanyi nti Museveni ekimuwangaza wano bazungu bajja mu ssente nga yeewola newole ffe tugenda ozisasula buli munnayuganda olwaleero n'omwana gwe wakazaala olunaku olumu abanjibwa $2,000,000 ate nga bongera kwewola kikye bateekayo ng'omusingo ttaka lya Uganda bya bugagga bya Uganda bannansi ba Uganda ensi ya Uganda so ngenda ate ezo ssente zakozesa otunyigiriza kuba akozesa ssente nnyingi nnyo njagala omanye nti NUP ne Kyagulanyi byafuuka project Museveni tayagala omuleetere waliwo factory yebazimba wali ensonga zakolako za Kyagulanyi omunafuyiza otya era basinze n'omubbira buli atwalayo program era kiyambe nnyo n'abayimbi era abayimbi bannange kasita mutayiswaza eri bantu oyo muzeeyi mumulaba nammwe entegeeraye naye ng'eyo ovuddeyo abadde alimba amawanga ag'e Bulaaya nti Uganda etebenkedde